waliwo ensonga endeese abudde eddala ku airport bamubye bino bikolekedde ate nga malaya owa tiktok alina omuyimbi gw'abanja naye mukolekedde mu maaso awo akabuliriro nyina gye mbadde eyo mu bizibuzibu naye ngera sinajogera nsaba okutwala okwebaza kwange eri abo bonna abambeereddewo mu mbeera yonna ntwale n'okusaba essaala abo bonna abansabira Katonda abaweemu omutwalo mulamba mu bye baasaba buli omu kye yasaba buli omu kye yansabira Katonda akikubiseemu emitwalo 10 akimuwe naye akimuwe yansabira obulungi yansabira obubi nebaza nnyo bambi abantu abambeererawo besijja kwogera mannya nga tekijja bakola bulungi n'obutadisclosinga abenja okwogera amannya omukyala generali full figure jenatali wa uniform so nyabo presidential advisor nkwebaza nnyo webalire ddala abanange mwampola ebbanja kuyambagana bbanja osanga lulibo olwo obulamu bwe buba bukyaliwo ennyumba yammwe bweriba etonnya nange ndijja nenteekako ekibatu ne tuzibikira ewatonya owekitiibwa franka owekitiibwa district kadhi ensonga zino kwe zeetoolooledde sebu owekitiibwa district kadhi Kigozi Sheikh Kigozi webale nnyo webalire ddala omukulu omusomi w'edduwa Nansana Sheikh Umar mwebale nnyo bannaayo okufiisa obudde bwammwe ne mujja ne mwetala ne muva ku mirimo kansona habwe webale nnyo webalire ddala owekitiibwa Haji Yusuf Supermania webale nnyo webalire ddala bannange mwenna buli omu bitiibye bangamba ku Sevaniziya yatuuka ngeno ku polisi yaliwa ne bakuba essimu ayite ziriko n'agenda kweno oteeka ne bawa ajati Kuruthumu bawa Kuruthumu namwewunya ssebo naye yatagala nga anoonya eri President wa TikToka Frank Abaho chairman Tim Kawumbi sebu nkwebaza nnyo webalire ddala wateekamu amaanyi go wajja President wa Bankuba Kyeyo omukulu Calvin Kayanja sebu naye waluma n'ogwengulu nkwebaza sebu mbebaliza ddala mwenna bannange mwenna abambeererawo abantu ab'enjawulo abantu baagala okumanya ekyali kyankwasa in brief nja kyogerako naye nga si ensonga endeese nayiirawo Seka Kigozi omubiri mumanyi bulungi baamuwa wa district kadhi nga bwe mukimanyi ebintu ebyo bibeeramu entalo ayina abamukuba bamulwanyisa ayina omukolo agenda sinkana president bamutikkire mu bujjuvu kati bamukuba eno bamukuba eri ne muyirawo omubiri bambi nga nze ndaba mutuufu by'okumuswaza mu maka ge tebyetaagisa kati gwe musango gwe nazza ate oli n'agamba bw'ate nze namuliyimirira bamusibe naye ayina okutunda buli kake alabe nga nange banteekako at least ku mpingo atunde buli kike ng'endeko eruzira ebintu ebyali byetoololera tewaaliwo kirala wabula bwe nvuddeyo nga maze okwebaza abo ensonga esinga obukulu sanze ensonga ku table sanze ensonga mu WhatsApp zange nga bazimpeereza nsanze ensonga ku social media nga bwe mumanyi nti ne musajja mwerufu ndi musajja muntu mulamu nze musajja asinga obuntu bulamu obwerufu n'obukwata mpola mu nsonga nga nkolagana ne bakama bange waliwo omuntu eyajja n'afuuka mukama wange mu bizinesi ez'enjawulo omukyala ali ku social media kuno agamba bino ne bino ku poloti bikindagaano ayogera bingi nze nate situwadde nnyo budde kubanga omukyala oyo madamu Goreti tumanyiganye naye namuwaako advice ne mugamba madamu Goreti mbadde nsaba ogendeko mu kooti osanga kooti enaakunnyonnyola nze nemereddwa okunnyonnyola looya waalemereddwa okunnyonnyola ba YouTube be yaddukiramu bamunnyonnyola ne balemererwa mikwano gye bamunnyonnyodde be yali akozesa ne balemererwa ne mwawa advice agendeko mu kooti nekiggwa naye ekindeese omukyala mpulira ayogera nnyo ku bantu abakulu kuba nawuliddemu ng'owekitiibwa Gashumba nempuliramu nannyini ttaka Alisoni nempuliramu chairman byesimanyi wa gye biva kwe kujja in protection of those people omukyala oyo yakolagana nange mu bwa Godfather nga nze era wendi era ettaka alimanyi weeriri anti kaduuka alimanyi yalirabako yajjako okuligula ne tuligaanira
nga waliwo abamulesa ga Godfather alina entalo n'omuntu ayinza obbaguza ettaka eryo okitegeera n'eŋŋaano dimuwa waliwo abakulu bali ku media okwo babayita bamasaaba nabo bamanye ettaka eryo kweriri era bajjako nabo baligule n'eŋŋaano okulibawa omukyala ettaka yalituukako alimanyi naye omukyala si mulambulukufu mu nkola ye si mulambulukufu mumubuuze ti Godfather bw'aba womwemulugunyako mu bigambo byoyogera ng'olabika olina looya alina looya ye bamuyita Sam lwakwa bwe yamu advising ndowooza baafunamu okko obutakkaanya naye ndowooza baabutereeza kati buli looya we mumubuuze omuntu alina looya lwaki justice oyagala gifunirako social media lwaki instructing looyawo n'agenda mu kooti n'aloopa Godfather bwe kibanga ddala Godfather mukyamu mumubuuze ekibuuzo ekyo ekyokubiri mumubuuze wagendako ku ttaka eryo nga Godfather takutwalangayo ne weetwala ne wa chairman n'otwalayo n'omuntu mbono gw'okwasiza ebibyo chairman n'akugoba takumanyi genda oleete endagaano oleete n'omuntu gwe watuma akugulira ettaka eryo ekyakubiri ekyokusatu mumubuuze endagaano looya gye yakuwa Godfather gye baakuwa erimukko ku bbanja erya miliyoni 6 olimanyiiko oba tolimanyiiko mumubuuze ebibuuzo ebyo nti era bw'oba olimanyiiko kuba mweriri lwaki tolyogerako era bw'oba tolimanyiiko looyawo akuweereza ati endagaano erimu ebbanja n'otalimanyaako ebibuuzo ebyo mubimubuuze ekyokuna mumumbuulize Godfather ebbanga lye wakolagana naye n'omukwasa emirimu gyo gyonna egiri mu Kampala supervising apartment zo wali ogenda ositula home country home yo gy'ositula n'ogamba akunoonyeza ekifo ky'okuzimbamu loogi ekya layisi ng'ate kiri kumpi ne town kye namunoonyeza ne muwa biki byonna wali omusasuddeko yadde yange messages nyingi nnyo zimbuuza ku Godfather bambuuza Umaru kiki amazima gali nti no nze nasibye Godfather because ne Calvin yankubiddeko awo ngamba Gashumba ali mubuuza ba Frank Gashumba bani amazima gali nti no nze nasibye Godfather because ebigambo Godfather byeyogera byali bingi. Godfather yanvuma nga bwe nfera bakadama nga bwe ndi omufere nga bwe naferanga ne bayiga okay ekyo tekyandibadde kikulu because nali mbigumidde because kino nakimanya nti no kijja kubeerawo era nakibagamba mwe abajja bangobera ku YouTube yange nabagamba nti no bali bagezaako nnyo okutondawo olutalo nga balaga nti no program gye twaliko tugiveeko tusigale nga tulowooza nti no nze ne Godfather ffe tulina obuzibu. Some attention nga mmwe abantu abasinga okummanya sawa Godfather attention samuwuliriza so naye Godfather yagenda mu maaso n'okwogera ebigambo bingi nnyo. Nze byonna bigumira abantu bangi banvumye okusiba buli omu si ensonga ate nze saagala nnyo okuleba naye waliwo ekintu ky'otuuka ekiseera n'oteekakoko ekkomo. Amazima gali nti nze nali nkigumidde naye waliwo video gye baakola ne Kabaata Calvin yabadde annyonnyola n'agamba ye yali ku live eyo then Godfather n'ajjamu oluvannyuma n'ajjamu naye video eyo yampisa bubi nnyo ng'avuma bakadama zimalaya ziki zimalaya amazima gali kyampisa